Tubasaasidde nnyo bannaffe nsonyiweko. Yes, Speaker of Parliament Anita Monga alagidde minisita w'ebyensimbi okuleeta ebiwandiiko mu Parliament ebiraga nti poliisi yaweereddwa ensimbi zirina okukozesa myezi 4 egisooka mu mwaka gw'ebyensimbi guno. Abadde aggulawo olutalo lwa Parliament olwaleero ne yennyamira olw'obulumbaganyi bwakoleddwa ku basirikale ku poliisi ya Busiika. Sipiika Anita Monga abadde aggulawo olutalo lwa Parliament asoose kuvumirira ebikolwa eby'okulumba poliisi y'e Busiika olunaku olw'eggulo ng'obulumbaganyi buno bwalese abasirikale babiri battiddwa abalala ne bagendera ku bisago. Sipiika ategeeza ababaka nti azze yeegendereza ng'obulumbaganyi obw'ekika kino buzze bubeerawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. N'agamba nti ekyewuunyisa okudduukirira abadde balumbiddwa kyaluddewo nga kino akitadde ku butabaawo patrol ezirawo n'ezimala. You find that the response was slow because we don't have enough patrol vehicles. This House must decide that we need patrol vehicles to be able to support police. Omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko asabye okumanya ekyatuuka ku nteekateeka ey'okuteeka CCTV camera naddala nga poliisi kwalina okutandikira. Because this House appropriated money to the Uganda Police to procure surveillance cameras. Many people have lost lives, property, and information cannot be retrieved by these cameras. So there is a huge question. Wano Sipiika wasinzidde okulagira minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga okujja nnyonnyola Paalamenti ku byabaddewo ne bibateekateeka okulaba nga kikomekkerezebwa. Minister of Health, of Internal Affairs, we need a report from you on what happened, what actions you're taking, what preventive measures that you're putting in place. Omubaka wa Bukooli Central Solomon Serwanyi y'obuzibu abutadde ku minisita y'ebyensimbi nti etawa poliisi ensimbi zaayo zonna nga Paalamenti bwe yali ziyisizza. These end in paper budget. After the circumstances of resource constraints which we are experiencing now, we have always, as much as practicable, ring-fenced the budget for security agencies, including police. Sipiika alagidde bano okuleeta obujulizi ddala poliisi mu myezi 6 egisooka egenda kufuna ensimbi zaayo zonna. Can I have a document laid on table tomorrow to show that you released 100%, 25% for the other quarter and 25% for this quarter for police? Obedi Utale, Nebrechu Nakasi okusakidde gule ino. Kalimwebale nnyo bannaffe ne Bukedde olunaku olw'enkya olwokusatu muzito ddala kankusunireko ku birimu ku nnusu 10 osobola okufuna kopiyo ate omanye ebisingawo. Kamera ziraze bwe balumbye poliisi. Abaaluse olukwe bajjidde mu Gomesi. Ebizuuse ku boofiisa babiri abattiddwa nabyo mu 2. Kooti byesazeewo ku Nsereko ne Nyanzi mu 2 mu bajja akalubiza ebyokulonda kw'abasiraamu lwaki ku peegi ey'okunojja kubiraba. Ukraine essa abajaasi ba Russia 95 Kigonga wagidde Museveni akomewo mu 226 ku muko gw'okuna n'amawulire amalala mangi kosa n'ag'ebyemizannyo katukomewo n'agataliiko nfuufu. Linda ne mino mu gataliiko